Museveni akoye akadiye njagala tumuwe stress oba pressure si atuzaala si fe tumuzaala tumubuze emirembe tumumaleko emirembe n'abo abadongo be bonna babeera nabo. Okay, mu mawulire agakagwawo ge tulina essaawa zino essanyu ewa President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo munda mu ggwanga erya America omukulembeze nga gy'asinziira ensangi zino okuteeka akazito n'okuteeka ekinyiga ku gavumenti ya Mwai Museveni. Amawulire gamaze okubeera nga gafuluma era nga gakakasa Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ayongedde okubeera nga amenya likodi. Olunaku olwaleero ataddewo ekitabangawo naddala mu mawanga aga Afirika oba ku bakulembeze abazibameruka mu mawanga aga Afirika. Ono Mitembo wa njawulo, nakugamba takyali wa Uganda, takyali wa East Africa, takyali wa Africa, ono wansi yonna. Kakati ku mukutu guno gwennyini ogenda kulaba likodi Mitembo gyamaze okubeera nga ateekawo nga n'abasajja abazungu kakati batandise okubeera nga bakkiriza nga bamunyenyeza mu mutwe nga nkuba etenda nkuba. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso munda mu ggwanga erya America, ate waliwo okutya munda mu ggwanga erya Uganda ng'amaka ga President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo waliwo ebizuuliddwa. Wuliriza, abasajja oluvannyuma lw'okubeera nga bakulunga ennaku eziwerera ddala 67 nga bazingako nga bawamba nga beefuga amaka ga President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo emagere, kakati waliwo bwina afulumye nga atiisa oluvannyuma lw'abasajja bano okubeera nga ate bamaze okubeera nga bakwata ekkubo ne bava mu maka gano. Waliwo ebizuusa by'ogenda okuwulira otye ebikolobero ebyakolebwa mu maka ga President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Mukwano gwange waliwo aleese bwino ng'alaga abasajja bano n'ebintu ebyabbibwa mu maka g'omukulembeze ng'ate abasirikale ab'amagye ne poliisi be baali mu kifo kino nkugambye nti ennaku eziwererako ddala 67 abalina okukuuma bannayuganda n'ebyabwe. Ate amawulire gafulumye nga galaga nti waliwo ebintu eby'omuwendo eby'ebbeeyi ebyakukusibwa ne bibbibwa ne bijjibwa mu maka ga pulezidenti ng'abaabikola ge magye mbu ne poliisi abaamala ennaku eziwera 67 nga beefuga amaka g'omukulembeze waffe. Kyokka ng'ovudde ku byabbibwa waliwo ebyayonoonebwa obwonoonebwa nga nabyo bya bbeeyi ddala nga bya nsimbi biwumbi. Bino bitiisa bya nnaku naye ng'ate amawulire gamaze okubeera nga gafuluma. Judith Nabakooba omukyala akulembera Lands, Housing and Urban Development ng'era ya minisita munda mu ggwanga Uganda ayolekedde okubeera nga aggulibwako emisango. Ono nga olunaku olw'eggulo yasimattuse akabenjedde kabusa akabadde kasaanyizzaawo obulamu bwe kakati walutuukidde kati nga waliwo bwina amaze okubeera nga afuluma. Wuliriza nnyo ng'alaga nti ono ayolekedde okubeera nga ate aggulibwako emisango. Mukwano gwange nga bw'ogenda okubeera nga olaba gavumenti ya Mwai Museveni ebigambo byongera okubeera nga bibonoonekera. AFCON okubeera nga egenda kutegekebwa munda mu ggwanga Uganda biranze. Nakugamba nti Uganda yensi egenda okuswaza East Africa mu kutegeka empaka za kapiira eza Africa Cup, kubanga Uganda terowoozangako ku kyankulaakulana. Uganda terowoozangako ku bya mizannyo mu ggwanga Uganda. Abasajja bali ku kimu kubeera nga bakwata mu simbi, kubeera nga babeera mu buyinza, kubeera nga beeyagala na famire zaabwe, ng'abantu ba wansi abantu ba bulijjo bo tebabalowoozangako. Kati mukadde nga Uganda egudde mu katuko okutegeka Africa Cup of Nations bazimbyewo ebisaawe, ate amawulire gamaze dde okubeera nga gafuluma nti n'ebisaawe ebizimbiddwa nga bw'olaba Hoima City kakati bino byamaze dde okubeera nga bikakasibwa nti tebituukaganye na mutindo gutegeka mipiira gya Africa Cup. Kugambye nti ekisaawe kino kyagenzeemu ensimbi buwumbi na buwumbi, naye abasajja abakeberwa omutindo gw'ebisaawe bamaze dde okubeera nga bakakasa nga bagamba nti mu Uganda ekyamazima temuli kisaawe na kimu kisobola kubeera nga kitegeka mpaka za Africa Cup. Ebisaawe byonna tebituukiridde ku mutindo ogwo ogwetaagisa okubeera nga ate abasambi babiyingiramu ne bannayuganda n'abawagizi okuva mu mawanga ag'enjawulo okubeera nga babyeyagaliramu okubeera nga balabiramu emipiira. Ensimbi ezaafulumizibwa nga za muwi wa musolo ne zigenda zizimba ebisaawe ebyamangu mangu kimaze okubeera nga kikakasibwa nti ezimu ku zo zandibanga zabulankanyisibwa okukakkana ng'omutindo gw'ebisaawe guno ate mwana wattu gwa kibuggwe. Wabula bino byonna nga biri bwe biti waliwo amawulire agamaze okubeera nga gafuluma era nga gano gamaze okubeera nga gakakasibwa era nga gano gakakasizza munda mu ggwanga erya America
obulamu bw'omukyala amanyikiddwa Janet Kataha Museveni mukwano gwange mbuutu zandivuga munda mu ggwanga Uganda. Jjukira nti ono kize kiwanuuzibwa nti wakati w'ennaku z'omwezi nga 27 n'ennaku z'omwezi 30 omwezi oguwedde mbu ono yakukusibwa n'atwalibwa mu ggwanga erya Amerika. Kakati bannayuganda abadde nga bazze nga bamunoonya ebbanga lyonna munda mu ggwanga erya Amerika malwaliro ag'enjawulo waliwo bwina amaze okubeera nga afuluma ng'ono kikakasiddwa nti obulamu ono yagenda babutaasize munda mu ggwanga erya Amerika nga bw'ogenda okulaba mu katambi. Mukwano gwange amaziga twandigalabako mu State House, twandiraba ku maziga Entebbe, twandiraba ku maziga Rwakitula oba twandiraba ku maziga mu bitundu eby'ekisozi. Jjukira nti yavaayo n'abotola eggulire lino musajja wattu yamaze dda okubeera ng'asimbibwa emabega wa Kaduukulu, era ono yasimbiddwa ne mu kkooti abitebye mu lwaki yavaayo n'ategeeza ensi nti omukyalo ono mulwadde muyi. Wabula bino byonna nga biri bwe biti, omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Mitembo tannaba kubeera nga assa mukono, tannaba kubeera nga apondooka, tannaba kubeera ng'ayimiriza olugendo lw'okununula n'okukyusa ensi yaffe Uganda. Kaakati mukwano gwange ng'enkola yaffe nga tutandikira mu katambi ak'enkizo, jjukira nti gavumenti ya NRM, gavumenti ya Mwami Museveni yamaze dda okubeera ng'eteekateeka emisolo emipya egigenda okubeera nga giteekebwa ku bannayuganda, era nga ne mu paalamenti emisolo gino gyamaze dda okubeera nga gyanjulibwayo butereevu. Munnayuganda essaawa yonna paalamenti egenda kubeera ng'eyisa emisolo gino ate otandika okubeera ng'ogiwa, naye nga tonnaba kubeera ng'oddamu kuwa misolo mipya, ng'emisolo emikadde tegina kye kikoze, ng'enguudo mbi, amalwaliro mabi, amasomero mabi, ekonomi eyongera kubeera ng'efa, kyokka ng'omusolo tuwa mungi ddala. Uganda y'emu ku nsi mu Africa esinga okubeera nga ziwa omusolo omungi. Njagala owulirize nnyo akatambi kano, njagala owulirize nnyo ebigambo bino, njagala otegeere nti mu Uganda ekyamazima ekirina okubeera nga kikolebwa kwe kubeera nga enkyukakyuka yegenda okubeera nga eteekawo omusingi ogw'okuyamba omuntu wa wansi. Naye abasajja abamaze mu buyinza emyaka 40, ekyamazima enkwata yaabwe ey'emirimu, enkwata yaabwe ey'ebintu tegenda kusobozesa munnayuganda kufuna mu musolo gwawa. Oba twagala oba tetwagala, enkyukakyuka yokka yeyinza okubeera ng'etaasa ensi yaffe. Ebigambo biwulire, akaayiro nkasimbudde, kateekeko ekigalo kasobole okubeera nga katalaga amawanga n'amawanga. Buli munnayuganda yeetaaga okumanya obubaka obuli mu katambi k'olunaku olwaleero. Kawulirize kamaleeko olugenda okutegeera ebifa mu nsi yo na kiki ekiyinza okubeera nga kikolebwa okubeera nga tuwona embeera gye tulimu olunaku olwaleero. Bankusomera omusaala ba presidential advisor abatalina mulimo gwe bakola, sente ze bafuna goli eyo bonaabona toyina yadde ekikumi toyina ki, naye nga sente zonna omuyo omusolo zasasula zonna zigwera mu bantu nga tebalina kye bakola. Mbadde nsoma wano listi, Gilbert Bukenya yali vice president kati ali ku musaala gwa $2 buli mwezi. Amama Mbabazi yali prime minister ali ku musaala gwa $2 buli mwezi. Ruhakana Rugunda yali prime minister ali ku musaala gwa $2 buli mwezi. Kyokka abo balina ne pension, balina ne sente ze bafuna nga abantu abali abakulembeze. Henry Isoke $2.4, Kageya Susan $2.4, Second Edward afune sente nga yali deputy speaker, nafuna nga yali speaker, nafuna nga yali vice president, kati afuna omusala gwa $2 buli mwezi nga presidential advisor. Ephraim Kamuntu $15, Chigundu Badru yali chairman electoral commission $15, Chivumbi Emulutaya $15, Kutesa Elizabeth $15, Lwanga Timothy $15, Masaba Ben Eli $15, Brigadier Narweisa siba ku TV nga abuma opposition $15, Drake Rwabogo $15, ba presidential advisor abasuka ne mu 10 bafuna sente buli mwezi, ba edikezo sibogeddeko, ba full figure sibogeddeko, bwe Somalist nenji maloiza n'okuzirika. Nenga omuyi w'omusolo asasula sente, talina kyafuna, talina buweereza, malwalo temuli madagala, enguudo nfu, amasomero mafu, ne ba advisor bakola milimo ki, tebalina na milimo gye bakola. Kati weebuuza, bano bonna balina sente bakoze mu government myaka 4, myaka 3, abala bakoze na myaka 5, nenga era government eri nga bwe bagamba nti ayina ayongerwako, atayina gwe omuyi w'omusolo n'akatono koyina bakakujjako ne bakwongera bali ba sekandi abayina n'abalala, naye nga goli eyo obonaabona. Simanyi gwanga lyaffe we tulaga. Bannange Uganda tulagawa, gavumenti yaffe tulagawa. Okay, kakati omusolo ogenda kwera ng'oguwa parliament bwemala n'egwisa, General Museveni ateekako buteesi mukono kubanga ye kyasinga okwera nga ayagala. Najja nga mbategeeza mu kalulu oba mu kunoonya akalulu mu kampeni eziwedde nti byonna bye tulaba ensimbi embiririvu ezigabangulwa
ensimbi ezonoonebwa ku security abatambulira ku president Kyagulanyi Ssentamu Mitembo zino zonna zigenda kubeera nga zigenda mu nsawo y'oggwe munnansi. Era ne mbagamba nti akalulu bwe kanaggwa General Museveni n'asimattuka n'addamu ne yeerangirira n'amala ne yeerayiza agenda kuteekawo emisolo emikakali buli munnayuganda gy'agenda okubeera nga akifuuwa ng'akizza munda. Olunaku olwaleero kyekiriwo kyeyolese lwatu nti ebigambo bye nayogera Mukama Katonda nnyambye sibiridde. Akati wuliriza ng'ogenda okuwa omusolo ogwo owulidde bulungi nnyo ensimbi engeri gye zikwatibwamu ng'abasajja bamaze emyaka mu zi woofiisi n'abakyala bakulungudde ebbanga mu gafo aganene ate bwe bava mu gafo ago basigala bafuna ensimbi mpitirivu ddala ezandigenze ne ziyamba omuntu wa wansi, ezandigenze ne zigula eddagala ne liteekebwa mu malwaliro, ezandigenze ne zikola ku masomero, ezandigenze ne zikola ku nguudo, ate zongerebwa abo abasajja abadde mu woofiisi ezo n'abakazi nga bafuna omusaala muyitirivu ddala, nga bafuna omusaala munene ddala, era nga bano baagaggawala dda ng'obulamu bwabwe ne batabawa nsimbi zino busobola okubeerawo paka lwe bafa. Kaakati ate be bongerebwako ensimbi ezo be baweebwa ate omusaala okusinga okubeera ng'ensimbi zino zikwatibwa ne zigenda mu muntu wa bulijjo oyo awa omusolo, omuntu omunaku ddala asembayo nakunkunya owa wansi. Ensi yaffe Uganda awo bweri emisolo emipya gijja naye ng'ate gavumenti erowoozezza ku kyakukendeeza ku musaala gugenda mu basajja nga bano abaava mu zi woofiisi, nga gavumenti erowoozezza ku kyakukendeeza ku nsaasaanya yaayo, wabula buli lweraba ng'ekwatibbwamu ng'ensimbi zikeeye, ng'ensimbi zitoniye, bongera kubeera nga basolooza musolo, bongeza musolo, wabula nga bo ebyetaago byabwe tebikendedde, wabula nga bo okweyagala kwabwe tekukendedde, wabula nga bo bajeti zaabwe tezisobola kubeera nga zifunda, wabula ate omuwi w'omusolo owa wansi yayongera okubeera nga anyigirizibwa buli kaseera. Nzikiriza mu butongole nkulamuseeko yonna gy'osizidde mu bitundu by'ensi okubeera ng'osazeewo okutambula naffe. Mukutu gwa nkyukakyuka gulwanira ddembe lya Munnayuganda. Kakati gwe Nikolayi ng'enkola yaffe akatambi kano katambuze nnyo awo e Dubai, kyokka nga ne Tone e South Sudan nyongera okubeera nga nkutumirako ne bye muyitamu byonna e South Sudan. Katonda yekka gwe tugenda mu maaso n'okubeera nga ate tuwateeka mu mikono gye asobole okubeera nga abataasa embeera ey'abasajja Abasudaani abongedde okubeera nga bataama obugo eri buli Munnayuganda awangaalira mu nsi eno. Nakolera akatambi nga nkulaga bannayuganda obulamu bwe bayitamu e Sudaani. Kakati nno Tone yankakasiza n'aŋŋamba nti ebintu buli lukya byongera kubeera nga bisajjuka, abasajja bongera kubeera nga bataama, fe abaakola zi bizinesi zaffe e Sudaani ekyamazima twolekedde okubeera nga tugwa mu loosi ezitagambika olw'okubeera nga gavumenti ya Uganda ate abasajja Abasudaani n'abakyala bagamba nti yebasibyeko omukulembeze bo gwe bataagala. Kakati no mukwano gwange Tone twongera kubeera nga tubasabira maama wo e Switzerland nyongera okubeera nga nkutumirako, saako ne mukwano gwange ennyo amanyikiddwa nga Kevin, saako ne muzeyi taata Esala tuzimwongera buli kadde buli lunaku asobole okubeera nga asuuka. Kaakati nno ggwe amanyikiddwa nga Ronald awo mu ggwanga erya Japan naawe kankutumireko olunaku olwaleero, ate mukwano gwange naawe ebyensuso bye nkwagala olw'okubanga ensi yo ogisoosowaza nnyo. Kakati nga mumaze okubeera nga muteekako ekigalo akatambika olunaku olwaleero tukasimbulidde mu ggwanga lya Uganda munda. Nakutegeeza ne nkugamba nti gavumenti ya Mwami Museveni abasajja abali mu NRM n'abakyala buli lwolaba nga bawanika emikono ne bakkiriza pulojekiti eweebwa ensimbi, era pulojekiti eyo bannayuganda ne mufuna omukisa n'etandikawo, abasajja bano baba bagitandiseewo naye nga balina ebigendererwa byabwe bye bakweseemu, ebigendererwa byabwe bye bazingiddemu wakati mu kubeera nga ensimbi ziba zirina okubeera nga zibbibwa. Nakugamba ndi kasita olaba oluguudo nga lutandise okubeera nga lukolebwa mu ggwanga Uganda nga gavumenti ya NRM yekyali mu buyinza, awo balawo ensimbi nti ezigenda okukola oluguudo ze zigenda okubeera entono ate ezigenda okubbibwa ze zigenda okubeera nga nnyingi. Kati Uganda okubeera nga yeeteekateeka okutegeka Africa Cup n'amawanga ga East Africa agasigadde nga Kenya, Tanzania, naye nga Uganda ye underdog mu kino yeetabadde na bisaawe yadde ekimu ekiyinza okutegeka Africa Cup, negezaako okuteekawo ebisaawe. Buli Munnayuganda byatuukako n'agamba ekyamazima baataddewo ebisaawe, ate abasajja bakugamba nti omutindo gw'ebisaawe guno, bisaawe bino ebizimbibwa n'ebyazimbiddwa gwa kiboggwe era gwa wansi nnyo, guyinza obutakkirizibwamu basambi ba Africa kubeera nga bagulinnyamu
mukwano gwange kubeera nga basambiramu omupiira n'abawagizi okubeera nga bayingira mu bisaawe bino kubanga tebituukaganye na mutindo gw'abaweebwa, tebituukaganye na mutindo gw'abateekebwa ku mpapula. Ekitongole ekimanyikiddwa ng'ekya CAF ekikulemberwa mu mupiira mu Afirika kaakati ng'ensimbi zaalaga bwe zaabaweebwa okubeera nga bazimba ebisaawe biri ku mutindo. Njagala owulirize kunkumula amatu, nkulaga biri munda mu ggwanga Uganda, nkulaga nti enkyukakyuka lwaki yeetaagisa, nkulaga nti omukulembeze Kyagulanyi byaze ng'ayogera nti obubbi obukanuzi n'obulyake obuli mu nsi yaffe bwe busigazza Uganda emabega, nga gwe bakwongeza omusolo bakole ebintu nga bino ate ensimbi z'obawa okubeera nga babikola bituukirire, tumanye nti ekyo kiwedde. Uganda ezimbye ebisaawe 5 biwedde, tetugenda kuddamu kuzimba bisaawe. Abasajja ate ensimbi bazikuba mu waleti, ensimbi bazikuba mu buleega abakyala saako n'abaami okubeera nga baziteeka mu bokisa munda ne bakuuliita nazo. Wuliriza, nze akaleero nkugambye nakasimbudde dateekako kigalo katambule nnyo nga Sheikh Ashraf gutambula naye omusajja omusomi w'eddwa Kayingo. Mu ggwanga lya America Janet Museveni obulamu akyalwanagana nabo kimaze okubeera nga kikakasibwa. Nawa waali mukwano gwange ebigambo bimaze okubeera nga bizuuka. Jano Museveni ali mu kutya Kyagulanyi ayongedde okubeera nga ateekawo embeera mu mawanga aga Bulaaya. Wabula nga nkugambye n'omukyala amanyikiddwa nga Judith Nabakoobwa ayolekedde okubeera nga ate akomekkerera nga guliddwako emisango. Mukwano gwange ono naye minisita mulamba mu gavumenti ya Mwami Museveni. Olwaleero akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Joel Ssenyonyi atandise nakulaga bweraliikirivu olwa lipoota y'ekibiina ekifuga omupiira ku lukalu lwa Afrika eraga nti eggwanga lya Uganda teryetegese kimala kutegeka mpaka eza AFCON ez'omwaka ogujja olw'omutindo gw'ebisaawe ebiriwo kyokka nga basaasaanyirizaako ensimbi z'omuwi w'omusolo empitirivu. Are we going to be ready for AFCON 2027? We have injected heavily. We are still investing heavily. Many people are looking forward to it. But then there are these operational concerns. Are we going to be ready? Because it's just next year. But also, Right Honourable Speaker, I'm concerned about the template, if any, that government used. Because you completed Hoima City Stadium last year, commissioned it, and now they're telling us it is falling far below the standards. So what template was being used? Kyokka ng'oggyeko ebisaawe bino okubanga tebituukana na mutindo ne mu kakiiko ka Paalamenti ak'ebyobulamu abakulira amalwaliro ga gavumenti amakulu bategeezezza ababaka abatula ku kakiiko kano nti tebalina mbavu kujjanjaba mu muwendo gw'abantu mu kiseera kino ekya AFCON. The solution is not with this. Okugeza eddwaliro lya gavumenti erya Lira Regional Referral Hospital wali ekisaawe kya Akibwa bagamba tebalina ambulensi zimala ebizimbe ebiriwo biri mu mbeera mbi kyokka ng'ekikwasa ennaku nti ne mu mbalirira ejja tebalinaamu wadde omuno gw'ennusu. Especially in evacuation of casualties, so we need more fleet of ambulances. It might even require air ambulance for AFCON. Of course, the infrastructure needs to be rehabilitated. Unfortunately, we have not yet seen any allocation in that direction for the Lira/Akibwa preparation. Ng'oggyeko Lira awali ekisaawe kya Akibwa ne Hoima yennyini kitokota sikisaanikire nga naye abakulira eddwaliro lya gavumenti we babuuziddwa ku nsonga eno bategeezezza nti tebalina mbavu kujjanjaba abantu bangi naddala mu kiseera ekya AFCON kubanga ebyetaagisa balina bya munyoto. You've also raised issues of power, yes, issues of human resource, issues of infrastructure, yes, issues of equipment, ambulances. So ideally, Hoima Regional Referral Hospital currently has no capacity to host AFCON if those issues are not addressed. We discussed the priorities for the Regional Referral Hospital, including the MCH, the perimeter wall, of course soccer. You need an accident and emergency, physiotherapy, looking at all these rehabilitation facilities. Bano bagamba buli lunaku amasannyalaze galina okuvaako ku ddwaliro abasawo balina batono ddala kyokka nga n'abakugu abaliwo balina omu yekka ng'alina endwadde z'atajjanjaba ekiteeka obulamu bw'abalwadde mu matigga. We don't have a radiologist, we don't have an ophthalmologist, we don't have an ENT surgeon. We have one orthopedic surgeon. If you have been to Hoima, you realize power goes off almost every night. Amyuka ssentebe w'akakiiko kano agamba gavumenti esaanye okubeerako byekola mu bwangu ku nsonga zino okwewala okuswala n'obuzibu obuyinza okubalukawo mu kiseera ekya AFCON. We are seeing that a budget of about 100 billion may be needed to be able to serve Lira or Lao sub-region for building capacity for AFCON in terms of medical services, and another for Bunyoro itself, 50 billion to each.
of those, and I believe that this is some of the recommendations. Ababaka basabye gavumenti eve mu kuliisa ebijanjaalo empisa ekole ku nsonga zino baleme kubanga AFCON eringa eyabaguddeko obugwi, so ng'era basabye n'abo abanaakwatibwa nga balina ensimbi ze baabulankanya bakangavulwe. Naye ffe tuli wano ono anenya ono gundi yalya ssente gundi twamuwa ssente. Lwaki buli kaseera Uganda tubeera mu mivuyo gya bubbi bwa ssente? Banoonyereze ekituufu, temufaayo kwani naye kasita kibanga kituufu nti ono yalya ssente akwatibwe. Kubanga Uganda tususse okuswala. Tunuulira Akibwa yo terina mu programu nayo bagiteekako kuba training grounds zonna nfu. Okay, yes. Nakugamba tunaaviira mu kanyomero kano, we tunaaviira mu process eno ng'eggwanga Uganda mukwano gwange linyiga biwundu wakati mu kwera nga ligenda kuswaluka nese kuswala yonna ne bwe tukola tutya ensimbi ne banaazifulumya ensimbi ne banaaziwaayo Uganda egenda kumaliriza nga ku mulundi guno mu nsi zitegese AFCON ne bw'anaaba awedde nga mu Uganda basambiddemu emipiira egimu. Nkugambye titugenda kumaliriza Uganda eswadde era nga Uganda mu kintu kino yegenda okwera nga yesembye okwera n'obonero obutono yegenda okusinga okubeera ensi esoose okutegeka Africa Cup nga sinneetegefu nga sinteeketeeke nga ne byetegesezza byennyini ekyamazima tebiri ku mutindo. Ojja kulaba ku bisaawa bwe bizikira, ojja kulaba ku butivi bwa vaalu bwe buzikira nga omupiira gugenda mu maaso, amasannyalaze gajja genda, bi-standby generator bigaana okukola. Eyo yensi Uganda mweri kubanga nakugamba nti buli projekiti gavumenti ya NRM, gavumenti ya Mwai Museveni gyetandikawo nekkirizibwa netandika bulungi nnyo nti etandise basimye omusingi gw'ekisaawe, batandise okukola ekkubo, batandise okuzimba eddwaliro, bataddewo akatale. Wano wonna ensimbi ziba zirina okubeera nga zibbibwa era projekiti egenda okumalirizibwa obulungi bweti ensimbi ezizuulibwa nti zabbibwa ziba zisinga ensimbi ezagenda ku projekiti eyo era nga bw'oba osazeewo okukola projekiti ekika kyekimu osobola okukozesa ensimbi eziba zabbiddwa n'oteekawo ekisaawe nga bw'olaba Hoima City ekirala nga kifaanagana ne kino ku nsimbi eziba zabbibwa. Bakugambye nti ensimbi mpitirivu abasajja bali mu kwesonga munnwe bagamba nti gwe wabba ssente, gwe wabba ssente, mukyala gwe gwe wabba ssente, gwe wazibulankanya. Kubanga nkugambye nti tewali projekiti gy'osobola kuvaayo n'oyimirirako n'ogamba nti lino ddwaliro baalizimba nga lya gavumenti ne batabba ku ssente, n'ogamba nti luno luguudo baalukola okuba lutandise ne luggwa nga ensimbi tezibulankanyiziddwa. Kakati eyo ye Uganda mwe tuli naye nga tunaagenda okuva mu kintu kino nga ffe tusembye, nga ffe tusinze okuswala era nga tukoze ng'ensi esoose okutegeka Africa Cup ng'erina facilities envundu, facilities ezitatuukiridde ku mutindo, facilities embi n'obuweereza obuvundu ku lukalu lw'omwana w'omuddugavu Africa. Amalwaliro gonna galina okubeera nga gali steady, galina okubeera nga gali ready, galina okubeeramu ebikozesebwa, ambulance zirina okubaawo, ambulance y'ennyonyi. Kaakati abasajja n'abakazi abaali balina zi hotero mu bitundu ewazimbiddwa ebisaawe bino, mu bitundu ebya Hoima, mu bitundu ebya Gulu, kale mu Northern Uganda okutwalizaamu emipiira gino gye gigenda okusinga okubeera, balowooza kukola bizinensi, hotero zaabwe kubeera nga zikola, loogi zaabwe kusuza abantu, mawoteeri gaabwe kubeera nga galiisa bantu. Tebalowooza nti ate mwana wattu waliwo ebyetaago ebigendera mu kuteekateeka, ebigendera mu kutegeka Africa Cup. Kakati olunaku olwaleero bamaze okubeera nga bakigwako ng'abasajja babagamba nti tetugenda kuleeta Africa Cup mu nsi Uganda singa kino na kino na kino tekiteekebwa mu nkola. Kati nga munnayuganda ayagaliza ensi ye, wano we nkugambira nti ensi yaffe enkyukakyuka yokka yegenda okubeera ng'etaasa n'okuyamba obulumi bannayuganda bwe tuyitamu ng'ensimbi yaffe ey'omuwa omusolo buli lukya egenda maaso n'okubeera nga eyonoonebwa. Kakati kankusaba amawulire ago tugateeke ku bbali ate tweyongereyo amawulire gaffe amalala ge tulina endulundu ge twakuleetedde olunaku olwaleero. Amanyikiddwa nga Bafulandani bamaze okubeera nga ate bateeka muzeeyi we ku nninga oba kitaawe ku nninga. Jjukira nti omuvubuka ono yavaayo n'ategeeza nti kitaawe yadde wa NRM era kitaawe yadde mukulembeze mu NRM ye tayinza kubeera nga avaayo kutunulira bigenda mu maaso mu nsi Uganda n'asigala nga asirise nga ye omuvubuka, kubanga ye kitaawe musajja mukadde agenda okubeera nga ate ava mu bulamu bw'ensi eno ate ensi esigalemu abavubuka, abaana n'abazzukulu. Abasajja bano be batadde mu nsi Uganda era nga balina okugivunaanyizibwako olunaku olwaleero. Kakati ekisinza okubeera nga kinsanyusa kwe kubeera nti ebigambo ebyogerebwa, kwe kubeera nga vidiyo ze tukola abasajja bano ekyamazima baziraba
era baziwuliriza era bazigoberera era bamanyi bulungi nnyo ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda nti bannayuganda babivumirira era babyogerako entakera nga si birungi era nga buli muntu aswala okubeera nga atayogerwako mu mbeera gy'aba ataddewo ate etasanyusa eri bannayuganda. Wuliriza kati Afulandani oluvannyuma lw'okubayo n'akola akatambi akayolesa era akalaga nti Janet Kataba Museveni mbu ali mu mbeera mbi. Waliwo munnamagye avuddeyo n'asaba kitaawe mbu agende mu maaso n'okubeera ng'akoma ku Afulandani okubeera ng'agenda mu maaso n'okulabisa saako n'okuteeka abakulembeze ku bunkenke ate ng'embeera gy'abakoleramu obutambi mu yakubeera ng'abateekamu obubwa, yakubeera ng'abateekamu obumese, yakubeera ng'abateekamu buddole. Naye ng'ekikulu mu byonna nkugambye nti abasajja bano n'abakazi abali mu gavumenti ya Mwami Museveni bwe kimanye nti vidiyo ezikolebwa baziwulira, bwe kimanye nti obutambi obukolebwa babulaba, era nabo bategeera nti bannayuganda bano baatubuuse, bannayuganda bano bategedde, bannayuganda bamanyi ekigenda mu maaso. Njagala owulirize nnyo ebigambo bya munnamagye ono otegeere nti amaanyi gaffe tegafa ttogge. Buli kye tukola, buli kye twogera, buli kye katambi ke tuteekayo, abasajja bano babulaba era babuwuliriza era bagoberera era bamanyi nti bannayuganda bategeera ekituufu era ebigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda. Bannayuganda baawula ekiramu n'ekifu, baawula diversion, bamanyi abalimba n'atabalimba. Ekyennaku nti omusajja w'amagye yavuddeyo n'asaba ate taata wa Afulandani yeegayirira Afulandani ate nga Afulandani yategeeza nti ye tasobola kubeera ku sayidi ya taata we era bwe kuba nga kwawukana ku lwansi ye agenda kubeera nga ayawukana ne muzeeyi we kubanga tasobola kukkiriza kulaba bikolobero bigenda mu maaso ku bannayuganda. Ye n'asirika ng'omuvubuka ow'omulembe guno ate nga Ssaabasajja Kabaka omulembe yagukwasa ffe bavubuka. Njagala olaba ebigambo bino ate bwe tubivaamu nkutwale ewa Janet Kataba Museveni yennyini akatambi gwe kaakoleddwako eyavuddeko ebigambo bino okubeera nga byogerebwa. Ogerwako nannyiniyo bwe bamadde kugobera TikTok n'ebaddewo wiiki eno ndowooza Malage kyeyakoze maama w'eggwanga yamukubyemu mu katuuni y'emmese ng'ali mu ddwaliro. Taata wa Dogo Nelson mugambeko tebayinza kuvuma mukulembeze w'eggwanga ate nga yasakira bodaboda union nga yabateekamu miliyoni 10 ne miliyoni 2. Ekintu ekyo si kirungi. Mwami Mawejje kirowoozeeko nga taata wa Dogo Nelson ali ku kakiikoko ate nga mutabani we yakulembera okuvuma pulezidenti yamukuba emigo yamufuula embwa kati maama Janet yamufudde emmese mukirowoozeeko. Kanyekerawo njogere bitono ebatajja kumbuuza enkya naye nga kimwetetefu nnyo okolagana nammwe okumenyawo obumenyi bw'amateeka obwa bodaboda. Njogedde ebyo byonna olwakato. Yes, bwe twadde tutandika akatambi k'olunaku olwaleero ebigambo pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo byasoose okubeera nga ayogera obanga nkuwa yabadde ategeeza nti General Museveni musajja akaddiye. Tulina okubeera nga tubawa stress, tulina okubeera nga tubalemesa okweyagala, tulina okubeera nga tubalemesa okweyagalira mu nsimbi y'omuwi omusolo empitirivu gye bakenenula, gye banyagulula, gye babba ku nsi yaffe. Era tetulina baleka kubeera nga babeera mirembe, tulina bawa stress oba oli awo bwe ziba zibatta ne zibatta si be batuzaala ate naffe si ffe tubazaala tisi baŋŋanda zaffe. Kati wuliriza omusajja ebigambo by'ayogera ng'alaga obulumi ng'alaga ennaku oluvannyuma lw'okulaba akatambi nga Afulandani akoze akamese nga kaliko okusigeni abasinga obungi mwalabye akatambi kano ng'agamba nti ye Janet Kataba Museveni. Okuvoola si kirungi, okukkakanya si kituufu, era okuvuma si kirungi era si kya bugunjufu. Naye embeera buli lwekunyigiriza n'ekuteeka mu kisenge ekyamazima naawe weekyawa n'otuuka okuba ng'okola ky'otalina kubeera ng'okola naye ng'olaba kye kikutaasa. Kaakati eddiini y'Abayisiraamu abasajja bano bagamba nti bw'olabanga omuze ekyamazima togwagadde gwogereko, bw'oba togwogeddeeko gutamwe, bw'oba togutamiddwa ng'olina ku maanyi osobola okubeera ng'ogulwanyisa n'ogujja nawo. Kati omusajja Afulandani ye akola kyakwogera ku mizeegyo emibi ekigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda ate nga gikolebwa abakulembeze abaliwo. Kati neebuuza ti omusajja ono bwe kaba nga akamese kaamulumye okubeera nga kateereddwa mu katambi ate olwo bannayuganda abazze nga bafa mu nfa ezitategeerekeka
naye nga ate okufa kwabwe abafamire zaabwe bagamba ekyamazima famire ya General Museveni yetutuusiza mu bulumi buno. Kakati abasajja n'abakazi abaakubibwa amasasi e Butambala ng'ensi yonna eraba nga bannayuganda bakakasa bagamba nti omusajja Mwanga Kivumbi si yaviirako abantu bano okufa. Gavumenti ya Mwami Museveni erina okukwata abasirikale abatta abantu bano. Gwe omugamba otya nti akamese okukolamu akafaananyi k'akamese kikuluma nnyo okusinga abantu bano ennumwa gye balumwamu abantu baabwe nga bafudde. Kakati eggwanga Uganda awo we tuli naye ng'ekikulu mu byonna nze nkugambye nti abasajja bano obutambi obukolebwa babulaba era togaana kubeera ng'okola katambi, togaana kubeera ng'ovaayo nolowooza nti nja kwogera vidiyo yange egaana okubeera ng'erabibwa. Ne bw'enaalabibwa abantu babiri ne bw'enaateekebwako sheya bbiri gy'ejja okutuukira ku basajja bano bagirabe tojja kumanyaayo kubanga amaanyi gwa kamera Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yamala dde okubeera nga agasomesa n'akugamba kyekyokulwanyisa ekisinga amaanyi ku mulembe guno oguliwo olunaku olwaleero. Kakati no Half London ekyamazima ndaze amaanyi antaddemu n'obuvumu obupya okwongera okubeera nga tukola vidiyo kubanga abasajja bano ebigambo babiraba era babiwuliriza. Kati njagala nkutwala ewa Janet Kataawa Museveni kennyini eyakoleddwako akatambi kano akakyetakuza akakyaluma abasajja n'abakazi abali mu gavumenti ya Mwami Museveni n'abo ababalya mu ngalo nti omukyalo ono gye buvuddeko nakugambye nti ng'ennaku z'omwezi 26-27 paka ng'ennaku z'omwezi 3 kigambibwa nti yakukusibwa n'atwalibwa mu ggwanga erya Amerika era nga n'omukolo gwali guteekeddwa ekkololo okwebaza mbu Katonda okuwanguza General Museveni akalulu ke yeerangirirako gwasazibwamu mbu lwakubanga omukyalo ono yagwa ku ndiri. Kati njagala owulirize waliwo bwinaazuusa munda mu ggwanga erya Amerika nga kigambibwa nti eddwaliro omukyalo ono lyalimu bannayuganda bamaze dde okubeera nga balizuula era ng'enteekateeka ez'okubeera nga bamulemesa okufunira wano obujjanjabi ziri mu jjiya nnene bamutwale nga nabugisi mufungize ng'omusajja bwe mwamulaba Amama Mbabazi bannayuganda bwe bamusinkana mu ddwaliro erimu mu Amerika ne bamufuukira ekyawalulwa. Kakati ne Janet Kataawa Museveni kigambibwa nti enteekateeka zamaze dde okubeera nga zikolebwa ng'ono agenda kubeera nga alumbibwa bannayuganda abaagala akomezebwewo ajjanjabibwe emulago nga bannayuganda abalala abaagala gwebwe mu nsi za Bulaaya ajjanjabibwe ekiruddu. Kakati ng'eddwaliro ly'e Lubowa ensimbi zabulankanyizibwa zabbibwa abasajja n'abakazi bagamba bali mu ggwanga erya Amerika tetugenda kubeera nga tuwa musolo ng'ensimbi zaffe zikanya kubeera nga zibbibwa ng'ate mmwe mukola ekiyitibwa medical export ate nga medical export gye mukola yakubeera nga yabalondemu abeesobola ababbedde ensimbi z'omiwa musolo mujja mu mawanga agakolamu agateekawo ebyobulamu ebirungi agagula ebyuma agawa abaana baabwe ensimbi ne basoma obusawo ne batandika okubeera nga babayamba mudda ate mmwe gye mujja olwo munnayuganda omuntu wa wansi n'asigala mu kubonaabona ne mu kufa mu nsi ya Uganda. Kati njagala olaba ebigambo bino naawe ali mu ggwanga erya Amerika otegeere nti omukyalo ono kyamaze dde okubeera nga kikakasibwa nti munda mu ggwanga erya Amerika gy'ali era obulamu bwe ali mu kubeera nga alwana nabwo kulaba nga atebudda engulu. Muganda wange olwo asimatule famire ye okubeera nga esekererwa asimatule famire ye okubeera nga embuto za kuvuga Uganda yonna nga bannayuganda basanyukira okufa kw'omukyalo ono kubanga kya bulijjo bannayuganda bazze nga basanyuka olw'okufa kwabo abali mu gavumenti naddala nga babadde bayimirirawo okunyigiriza bannayuganda. Kambikuwa ate oluvannyuma kugambe nti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ayongedde amaanyi ayongedde okubeera nga akola likodi munda mu ggwanga erya Amerika. General Museveni ebintu byongera kubeera nga bimwononekera buli lukya. Ebyalina abakooba tugenda kubeera nga tubiwulira owulire naye bw'ayolekedde okugulibwako emisango. Wetwogerera amawulire tegakyali ga nkiso. Janet Museveni ali mu Memorial Health University Medical Center gyakyalwanagana n'obulamu bwe mu ICU oba giyite Intensive Care Unit. Kino kitegeeza kitamanyi biri ku nsi. Abantu bano mu bintu byonna bye basinze okukola mu Uganda okubba ssente zonna ne bakola ebyobugagga ebiyitirivu ennyo at the expense of the taxpayers money. Mu Uganda, mu Western Europe ne mu America balinayo ebyobugagga bingi. Kwa myaka 4 babbye nnyo banyaguludde nnyo ensi yaffe. Tebakirowoozaako oba oli awo
nti balisinkana okusoomozebwa nga kwa emergency okuteekateeka amalwaliro agali specialized. Bwatyo amalwaliro g'e Uganda omutali ddagala, omutali basawo, omutali byuma bisobola kumukolako, yamaliriza bamu airliftings bamuleese eno. Mu mawanga ate amateeketeeke. Kiki nno kye tusobola okuyiga mu bintu bino nti omuntu osobola okubba ky'oyinza okuyita primitive accumulation of wealth n'oyitirira nnyo ate ne weerabira nti olunaku lumu ogenda ate kusinkana embeera egenda okuba nga ate egenda kukuyitirirako nga tewagyeteekerateekera. Oli Uganda gy'owangaalira ebyobugagga obibbye naye ebyobulamu wagaana okubitunuulira. Bantu mmwe mulina omutima omubi naye ate kyewuunyisa Katonda akole ebyewuunyisa. Omutima omubi gwe bakoze ku bannayuganda nawo bennyini bamaliriza bagwekozeeko indirectly. Oba oli awo kino kinaaba ekyokuyiga. Bw'onoddayo Mukama ng'akuwadde omukisa Janet e Uganda n'odda engulu, onootuula n'onnyonnyola bbaawo n'omugamba naye bino bye tukoze ebbanga lyonna bya butaliimu kubanga ensi temugenda kugikungula. At one point in time ogenda kusisinkana omutonzi wo oyo asobola akuwadde ekigezo kino ekikambwe. So n'oba wa NRM nga gwe musiru asembayo, tandika okwetegereza ensi yo beyond what you see ne busente baba waawaayo obwo. Omanye nti kino kisobola okutuuka ku muganda wo, maama wo, taata wo, naawe wennyini kisobola okutuukako naye gwanya agenda airliftinga. So ennyonyi ya Gulfstream ekyapaakinze ku airport ya Savannah International Airport. Ndoze mulinde muzeeyo ng'amaze okuwona naye ekiwugulu nga kiremedde ku State House awo. Bakigobya kiganye bagoba ekiwugulu. Yes, okay. Kakati mukwano gwange amawulire geego. Omukyala Janet Katawa Museveni abasajja abali e Bulaaya mu ggwanga lya America bamaze dde okubeera nga bakakasa n'okunoonyereza era n'okutegeera wayinza okubeera nga waali era wafunira obujjanjabi. Kakati be Janet Katawa Museveni tetugenda kubeera nga tubigendamu nnyo kubanga ebbanga lyonna bannayuganda bazze nga balaajanira amalwaliro amakyamu amabi amavundu omutali ddagala ng'abantu bano beefudde kyesirikidde era nga bannabyabufuzi bo beeteerawo n'ensimbi mukwano gwange zibatwala e Bulaaya okubeera nga babajjanjaba era bangi ku bo tubalabye nga bafiiridde mu mawanga ag'e Bulaaya naddala eggwanga lino erya Amerika. Kakati ng'omaze okubeera ng'otegeera ebigambo ebyo nakugambye nti amaka ga President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo waliyo ebyazuuliddwayo nga sinakubeera nga nkutwala mu likodi President gy'ataddewo n'okwongera okuteeka akazito ku gavumenti ya Mwami Museveni. Njagala nsooke mala okubeera nga nkutwalako emagere owulire engeri abasajja aba poliisi n'amagye gye baayisaamu amaka, gye baayisaamu mukwano gwange ebyobugagga bya President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo byayina mu nju ye ssaako n'ebyo ebyali wabweru w'amaka ge. Omusajja amaka amatiribona, omusajja amaka ag'ebbeeyi, enju erimu ebintu ebya zaabu, ebintu eby'obukadde n'obukadde. Abasajja abasirikale n'abamagye ebimu ku byo kigambibwa nti bano baakuulita nabyo nga bava mu maka gano. Kakati nti ebimu byabbibwa ebirala ne byonoonebwa era nga President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yaweebwa amagezi okubeera nga amaka ge gano bw'aba akomyewo munda mu ggwanga Uganda omusajja taddamu kubeera nga agasulamu oba oliawo gafuuka ekifulukwa oba okuleeta abakugu bakakensa bongere okubeera nga beekenneenya n'okubeera nga banoonyereza mu maka gano biki abasajja bano be bayinza okubeera nga baasigamu. Jjukira amawulire gamaze dde okubeera nga gafuluma nga galaga nti ebisenge byamogolebwa era nti ebisenge ebimu byamenyebwa nti era wandibaawo nga waliwo ebyuma ebyasonsekebwa mu bisenge bino nga biwuliriza amaloboozi ssaako okubeera nga baagala okukwata ebifaananyi
ebifa mu maka ga President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo munda nti era bandibanga bakukulira obuuma nga bwe babukukulira mu kitebe ekya NUP wali ekavule mu ofiisi y'omukulembeze. Kakati ng'ovudde ku bino ebyokusima n'okumogola ebisenge mbw'ate ebimu ku by'obugagga bya President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo byalina mu maka gano nga zibbalubu ez'akabi, kaakati nga zisoketi ez'ebbeeyi abasajja bakulita nazo, oba oliawo n'entebe ezimu busituulu abasajja bagenda nabo, abasirikale ne bagenda nabo, ate badde mu maka gaabwe bakajjale nga batuddeko awalungi era awagonda. Njagala owuliriza ensimbi President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo mbuze yeetaaga okubeera nga addaabiriza n'okutereeza amaka ge singa abanga akomyewo munda mu ggwanga Uganda nga wakugabeeramu. Yeetaaga ensimbi ezisoba mu bukadde 5 okuddaabiriza enju yokka, amaka gokka nga tannatuuka kukwata ku compound kubeera nga aginyiririza nga bwe yali. Jjukira nti amaka ga President ge gamu ku maka agasinga oba oliawo munda mu ggwanga Uganda okubeera nga geeyagaza n'okubeera nga malungi n'okubeera nga matiri bonna. Njagala owulirize engeri abasajja bano abapoliisi n'amagye gye baayisaamu amaka ga President mu nnaku 67 ze baagamalamu. Bwe tuva mu katambi kano nkutwala mu ggwanga lya Amerika, mukwano gwange owulire Kyagulanyi bwe tomanyi Mitembo, bwe tonnategeera ng'obi atandika butandisi atadde gavumenti ya General Museveni mu kattu ne ku nninga mu Bulaaya. Omusajja afuuse ekizibu n'abasajja abazungu bakkiriza nti ono omusajja si wa bulijjo. Nakugambye si wa Uganda, si wa East Africa, si wa Africa. Ono international icon ye Mitembo Kyagulanyi. Okero, Oliemu, Musinguzi, Obini n'amalala mangi nnyo nga Ssentamu bagamuyita, ate nga ne Ssaabasajja Kabaka ye yamukwasa erinnya erimanyikiddwa nga Mitembo. Obadde omanyi gye lyava? Kugambye nti Kabaka ye yalimuwa butereevu bulambalamba ng'ayimba mu lubiri n'agamba oyo ye Mitembo. Kakati olunaku olwaleero nkugambye nti akoze likodi nga bw'ogenda okubeera ng'owulira ebigambo. Naye kyakyendabiyewo banyaze ebintu. Ennyumba ya Kyagulanyi okugiddira ndowooza eyagala miliyoni nga 5 okugizaawo. Bagifumise bayonoonye ebintu. Okumanya bano abasajja banyazi ne switch ezimu bazigyemu. Otuukira okutwala switch ey'omutwalo. Ebintu bya Kyagulanyi bibadde bya bbeeyi badde babyegomba, kyekiri kyenkugambye bazze babyegomba. Kati ebimu babikuddemu. Kati ze ng'enza okubalirira ng'ennyumba ya Kyagulanyi yagala obukadde nga 5 okuddawo ku mutindo. Ate era Kyagulanyi nga bwe mumanyi tajja gaddamu, agajja gapangisa, ajja kugenda mu malala. Wakati ago galimu buli bulabe bwonna. Galimu eddogo, galimu bbomu. Olidde bano abasajja bakola buli kimu. Gavumenti buli lwetandika ng'ogenda nga bagikooye eroga buli kimu kyonna ekikola. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinabako wonna wooni motoka zo zitomedde omukyala bamuyita Batera Flavia mumutidde mu bitundu by'empigi. Temuvudde wadde okulaba kyekiriwo ne mugenda omukyala nabadde alese abaana 2. Bino bikubugambi bivudde mu famire. Mugende muyambe famire eyo kubanga emmotoka ezimukonyeza gavumenti, muli bakozi ba gavumenti. Temusobola kuleka mukazi nga afudde essaawa zino ng'ekimusse emmotoka zo nenga tovuddeyo kwogera. Family yetaaga justice. Abaana b'omuka
bino nsobodde okufuna kati olaba Alafa omwana yabadde avudde e Kampala nga atwala abaana wajjajja waabwe mu kyalo Masaka yagenda ku Lwakutaano ng'alina okukomawo ku Lwokubiri kuba bali boogerezeganyiza ne taata we ng'agenda kukomawo Lwakubiri naye Olwokubiri olwajjo teyakubidde ku taata we essimu wabula olwaleero we bugenza okukya ku makya saa zibadde nga 3:4 ne batukubira essimu ne bakubira taata we essimu ne bamugamba waliwo omuwala gwe batomeredde eka yabwe muddugavu mumpi munene abula bamutomedde afudde engeri olunaku gye lubadde olw'okulimba taata waabwe n'abagamba bannaaya ate munnimba leero olunaku lwakulimba kati wenaomwana tetukulimba kyekituufu omukazi akoze eki afudde muloke mutomedde n'afa nebamaze omugamba nti muloke mutomedde n'afa ne bajjako essimu kati ne bankubira nze ne baŋŋamba oba muko yankubidde naŋŋamba muko kituufu kiri nti waliwo omawulire ge tufunye nti Flavia bamutomeredde eka yabwafudde naye kituufu konze leero olunaku lwakulimba wabula kyemuba munkolera kimu mumpe ennamba y'oyo abakubidde obbabikira nti Flavia afudde ne bampa ennamba ye ne mukubira kuba muyise wala okukonfaminga nti kituufu omwana akoze eki bamutomedde n'afa ne mubuuza wabula njagala ombuulira amazima ssebo kuba era olunaku lwakulimba naye saasira emitima gyaffe ekibanga kituufu mbuulire ekituufu okubanga kulimba bambi mbadde nkusaba onnyambe oleme twewanyisa mitima omusajja n'agamba ekituufu kiri ndi kimanyi nti waliwo lwakulimba naye omukazi bamutomedde afudde nenkola ki nemugamba webale kumpa amawulire ago naye nga obanga ogambye bwoto nti omwana afudde ekituufu oyo ye muwala wange nemugamba kale kansambesambyeko ndabe nga nzijawa eka yabwe nemujjako wendabye nga ye muwala waffe nenfuluma eggwanika nenzira wabweru waliwo n'abalinze bode yaabwe kuba waliwo n'awo akisidenti omulala bwe balinze bode awo ne bambuuza nti oyo omukyala olina bw'omuyita ne mbagamba ye muwala wange naye baneemoloka emutomedde nnyo nnyo naye ebadde ya Nabakooba ku muloka za Nabakooba emu yemutomedde ya Minister of Works Minister of Lands ye ne bangamba naye ekyoba okola olina okusooka okuddayo eka yaba okola statement bakubuulire nakiki oba emmoloka weeri oba teriiwo nenvuga nenva eggombe nenzira eka yabwe wentusa eka yabwe ku poliisi osina waliwo omusirikale gwe bampadde atali osod oli obwedda gwenjogerezeganya naye nangamba ekituufu emmoloka weeri eri Katonga wali eri ku checkpoint naye omaliriza statement oli waddemu osooka okugenda n'okola ki n'ogiraba nako bali tukyakola statement nampa n'ennamba y'oyo dereeva mampadde ennamba ya dereeva nenjogerezeganya ne dereeva nangamba ekifo kiri nti tuvudde ofiisi ngifulumyemu siri na bakama bange naye nkyamadde nsaba tukwatagane ku makya twogerezeganye tulabe butya tuyinza okukola ki okulaba nga mutwala bode okugiziika so kati mbadde ndi mukola statement kumaliriza kukola statement tulabe kyetuzzaako naye nga byebyo kati omugenzi ye Flavia batera Flavia gemanya ge batera Flavia so kati ndowooza bode tuyinza ogijjayo enkya nga tumaze okwogerezeganya n'omwami oyo yakubeera mbabuulira naye nga byebyo kale mukyala Judith Nabakooba video eno manye genda kutuukako ekintu kyenkakasa kiri nti senga tunamanya history yaffe tugenda kumanya ebintu bino olaba ekifaananyi kino abantu bano
befuula nnyo bannampulira zibi bateereddeko diversion bingi nnyo naye this is the real shaping of the American foreign policy oba otunuulidde ekifaananyi kino okitegeera era omusajja yakugambye nti they are happy to reunite nakugamba ekintu kimu nti revolutionary leader si mwe abamuleeta mwe bannansi si mwe mumuleeta nti tebakibalimba era his excellence Kyagulanyi temumuleetangako okitegeera I repeat his excellence Kyagulanyi temumuleetangako kubanga si mmwe mumulonda okitegeera revolutionary leader bonna balondebwa revolution bano nakugamba wali abantu bayita abacapitalist abacapitalist be bano abatulya ddala kuki ku United Nations Security Council abo betuyita abacapitalist naye bano beeyawulamu emiteeke era nga abantu bano bakulembera front line according ku lutalo olubeera lukola ki luliwo nakugamba nti luli olutalo olwa decolonization front line yaliko nnyo Bungereza nga yeri ku front line kubanga ki kaali kabinja kannamu it was a decolonization power ebaali kontinga baali balwanira amaanyi ani asinga territories ennyingi lwaki nti ate Berlin Conference yamala n'ekyankalana n'olunaku olwaliro okulaba nti United Nations eddamu n'ekyankalana naye kikuleetera kikiri kyennyini ekyaliwo nti wamala tula Berlin Conference of 1884-1885 ate era baddamu ne bakyankalana era ku Berlin Conference eyo still ne tujja tuyingire 1945 olwo tufominge waliwo League of Nations then tumale tufominge ki forming United Nations mwaka gwa 1945 okitegeera kati policy y'abantu ne bagishapinga webato olunaku olwaliro okulaba his excellence Kyagulanyi nga ali mu America ekintu ekyo si yakisoose one that nti ye asoose n'agenda atereze policy nga talinatuula mu ntebe policy eno esooka eterere kubanga ki America eno erina influence ntono nnyo mu matwale ga Bungereza erina influence ntono okitegeera etya after the second world war nga bantu bano tebalina ssente nti America yali okukola okubawula ssente wabula ate Bungereza yatwala ssente nnyingi nnyo ku America okitegeera ekintu ekyo n'ekyokubala nti Bungereza eyo gye mulaba yakolonizingako ku America yagikolonizingako okitegeera era okuva ku olwo Bungereza eno America erina omukono gw'amaanyi nnyo mu matwale ga Bungereza tujja mpola njagala tutegeere Capitol Hill eyo bashapinga foreign policy kibali mu biwaanyi oba bali mu byaddala nakugambye bino bali mu byaddala NRM muzukuke mweraliikirire omusajja wabanga ali ku foreign policy ya American foreign policy ng'ali ku Capitol Hill ng'ali ku lukiiko lwa finance kyawedde dda nakugambye nze nja kutwala mu history w'ekintu otegeere kye tuliko olunaku olwaleero otegeere we tulaga Kyagulanyi Ssentamu Robert is the next president of Uganda and United East Africa and Africa at large okitegeera ekintu ekyo mweraliikirire bino ebiteeka byammwe bye muleeta musimanyi bi sovereignty bill simanyi biki oba kati ani yatuddawo ne bannanga abantu bano batukuuya obukadde kye bubakola omuntu n'otuulawo mb'odizayininga sovereignty bill katuwasabire mubeerewo okulaba ku sovereignty bill eyo ng'ekola naye nze ngamba it is too late for you to live to see that sovereignty bill nga mulaba his excellence Kyagulanyi nga mumusibye emyaka 2 musaaga kubanga nabagamba olutalo luno it is not about Kyagulanyi ebyo muddawo ne mwerimba katukwate Kyagulanyi tumuteeke mu incarceration biki it is not about Kyagulanyi the battle is about the capitalists so maka tweyongereyo okitegeera kati Bungereza eno wemala colonizing states zonna zonna olw'endagaano eri ya second world war nti Bungereza states zebe colonizing ate wemala ziwa independence y'ekiwaanyi nkiddamu ey'ekiwaanyi America naye ajja n'akola ki naye n'akola endagaano nabo era endagaano ya Uganda essaawa eno his excellence Kyagulanyi gyali it is an economic agreement nga baagikola ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi gwa October omwaka gwa 1962 10 days after nga Bungereza etwadde independence y'ekiwaanyi n'America nejja by then president wa America yaliko bali bamwita JF Kennedy era okuva ku olwo America yafuuka biggest funder owa Uganda America funding tegitandikidde ku bino ku mulembe gwa Museveni guno nedda baba America abitandika ng'ennaku z'omwezi 19 wabula kiki at their interest which interest these are the resources that we have okitegeera ye interest zaabwe kuba ne bakozesa okugenda okukola ki okugenda ne baweesa ebintu ne batandika okujjamu omusimbi kubanga ki ffe tuli waneno tulinganga justice tuwane ffe tulina deposit naye ate batulaga nti ate currency yaffe eri wansi nnyo okusinga eyaabwe naye nga ffe tulina deposit okitegeera kati
bano bamala sebo gende eri ne ba processing ebintu ne bakola amagoba kati magoba gabwe ge batuwako busamambiro lwaki we have greedy leaders bebo ekitege they cannot interpret this policy wabula kubeereyo kutuula na obukadde bwabwe ne batugamba mbu ate kakatulese sovereignty bill ne banange bantu mmwe no ulyango yagala batuga butuzi naye nga tolina kyabako lyanoga anyway bayine mmondo katukoleki katukakane tulinde ba capitalist bayingire omugenda kulaba tabu mujja kulaba tabu kubanga ne Gaddafi ono naye atiisa nga mugeza ne musituka mujja kulaba kyengendo bakola kati ne Gaddafi naye yaleetanga ebiteekateeka ku Bengazi naye era ku last we yatuuka Gaddafi yali talina kyayina se ku Bengazi okitegeera ekintu ekyo kati okuva kwolwo since America abadde biggest funder waffe at their interest omwami ono yalinye mu interest akabinja ka BRICS ako nkiddamu akabinja ka BRICS ako ate ebintu byakatandika ebintu byatandika dda naye abami bano bakize nti the real challenge is excellence Kyagulanyi atasaaga mu ali mu revolution eyaddala nkiddamu yabagamba this is not politics as usual oliko mbadde muzannya kati fe tuli mu byaddala katubabaleetere mugenda kukiwulya n'agenda n'abasombera olutalo bwamala oddu basombera kwe kweraliikira kikuliko these guys are scared to do bano batidde ebyo bibaddawo ne bagira beegumyagumya ne bakola deployment ya police ne bakola deployment ya maje nkwakasa ngo mu capitalist ya government muvaako mugenda kuvaako kati endagaano eyo His Excellency Kyagulanyi gyalimu ya 1963 ya 1962 musologera ne mujikebera ngenda kuzo mwezi 19 America we yingira Uganda we yingira American foreign policy we yingira kati omwami ono endagaano zino yazicyankalanya azicyankalanya atya njaga otunulia akabinja ka BRICS ako njaga otunulia ties z'abadalina ne China kati since this is an outgoing government kati endagaano zino tebasobola zitereza na Museveni bazikola na incoming government kati ziri kitegeza when we overthrow the system no system ebeera egenda n'ebyayo nkiddamu egenda n'ebyayo kibuyaga wajja atwala n'ebyataleeta kati bana abantu tugenda bagoba n'ebyabwe byonna tugenda bibagoba nabyo bakoleki bagende nabyo kati endagaano zino ez'aba China zibeera invalid zibeera tezikyakola kati bano endagaano zibalina ne incoming government yennyini zibakola zibajja ate nakugamba nti abacapitalist bano ekintu kyensinga okubaagalako bwe babeera bakola ekintu kyabwe kibeera mu kamera era ebifaananyi bye baleeta ne babitupostinga ne babituteerawo n'agamba kati ndi ku Capitol Hill n'omanya nti kati awe bashaping foreign policy ya America then finance department negamba tuli happy reuniting nakugamba nti bana ba capitalist ba identifying omuntu ana fitting mu policy depending on the world order jibakola ki jibabeera balina era ne gamba mu 1962 Sir Edward Lwangula Muteso wokubiri si yali president balonda Apollo Milton Obote however due to the deciding factor yaliwo by then bali bakamala kuba mu kabaka crisis of 1953 ndi bali tebasobola kuletera Apollo Milton Obote atule ku kikuntebe kyofula bamuyiseri mabega akozeza alliance asse mitima gy'Abaganda batandise omuntu amanye bamutumye bwete bamuwadde omukazi balide mbendi kito kiwanuko olukwe okitegera balese Apollo Milton Obote ne bakozesa abazungu ano Apollo Milton Obote okusobola okushapinga policy yabo ya survival for the fittest nga bagamba nti baspiria minorities bayino kulachi bayino kufuga kubanga Sir Edward Lwangula Muteso wokubiri yali ava mu majority race na ne bendi kito kiwanuka ne ava mu majority race kati nga tekisobola kumfitinga mu order by then yaliwo ya baspiria minority kubanga by then bali baagala ku displacing abantu bagende bakolere eri babawe cheap labor abali mu America abali proud nnyo n'akatabo ka America abali proud nnyo n'akatabo ka Bungereza n'aka Canada eyo mbakakasa world order bebagikola era ekyo mwagenda intentional leka kate sawa eno mwenna mugenda kuva mugenda kukoma otunuli ekiri mu America okigera yeso mwachi batandise bakomewo baliteba majorities bafuge kubanga majorities bakimanyi basobola containing aba minorities wabula minority yabeera alwanirira ki abeera alwanirira survival okitegera kyabeera alwanirira kati etasobola containing ambeera abeera alwanirira survival kubanga ki they cannot win in a free and fair election tebasobola okitegera tebasobola ati ensonga lwaki bano ba minorities bo babeera bakola ki babeera mu ntawo nakuyiwa musayo kitegere ekintu ekyo nakugambye channel yaffe yazzeeko kakati tugiyita The Roots Media genda ononye Roots Media genda ononye Roots Media ojjagiraba eriko profile pic eriya yaffe yedda osubscribing video eno jejja okuggwerayo wano batuwe essaawa ntono tujja kubanga tugimalirayo eri okitegere ekintu ekyo ku The Roots Media okigere ekintu ekyo tulina ne sister channel gibata Shama Fat D3 Media tusubscribing tulabe nga tuyiga ekintu kibata civics tugenda kubanga tuzikwasa channel 2 tugenda kugiteekako nga foreign policy then endala nga tugiteekako
the spiritual revolution ne African history. Kubanga nakugamba, a true liberation starts with your mindset. Obongo boka sito obugula, notegere engeri gy'ofugwamu, then ogenda kubanga we liberatinga. Okitegere ekintu ekyo. His Excellency Kyagulanyi teyatuwa kintu ky'amaanyi nnyo. Yatuggula maaso n'atuggula obwongo we tuli wano leero. Okugamba nti endagaano eyo gy'asayinize yennyini y'abakapitalist eteeka entebe ekuwa entebe endagaano eyo y'ey'omwaka gw'Olukumi ennaku z'omwezi 19 omwezi gwa Oktoba. Kakati bano ne banekwata ku bisubi ne we bana